buwala wano mu studios zange agenda kubeera nga ate atubuuzaako atubulira amannya ge then tugende mu maaso. Amannya gange nze Nalubega Amina. Weddira ngabi? Nedda. Seddira ngabi. Weddira ki? Sina kye neddira. Lwaki? Siri Muganda. Oh, oli Munyankole? Ndi Munyoro. Oli Munyoro. Ate gwe Nalubega? Lwaki? Bazadde bange lye bampa. Bakubbula? Okay. Nalubega Amina y'omu ku baana b'obuwala abakwatibwa ne Ronnie Mulindwa. Ronnie Mulindwa abatamumanyi yaliko manager w'aba Obsessions. Era nakyazaako wano omwana w'obuwala Faith naye n'abannyonnyola emize gya Ronnie Mulindwa. Naye olunaku olwaleero ye Nalubega Amina alabika alina kirala. So Amina y'omu ku baana abakwatibwa era abaalabikira mu butambi abaali bafulumiibuzibwa mu nnyumba eyo nga kigambibwa nti baali bakola oba baali beetundira online oba nti baali bakola obutambi bw'obuseegu. Kyayagala okubeera ndowooza nga clearing. Amina, oli otya? Ndi bulungi mukwano mpozigwe. Oli bulungi? Kirungi. Kakati lwaki omwana ow'obuwala watuuka ku mbeera y'okuba nga okwatibwa ne tukulaba mu zi videos ezaali zitrendinga mu mbeera etali nnungi? Nanti kakati ekituufu kiri nti buli omu nga teyali naffe nga yali takola naffe ayogera kike. Naye singa baatuwa chance ne tunnyonnyola mu kusooka nga ensonga zino tezinnagenda wala, osanga twali babulidde ekituufu ekyali kikolebwa kuba ekituufu twali tetukakibwa. Naye nga onogaa nti essaawa eyo twali tetusobola kwennyonnyolako, tebaatuwa chance. Ne bakola bye baagala, amawulire ne bagafulumya, buli omu n'awandiika by'ayagala. Naye nga amazima gali nti mu buli kyawandiikibwa bitini nnyo ebituufu, ebisinga tebyali bituufu.